Yes, Faadi TV jimbaniriza akade kano mwasibye mutya muli mutya ngina kubasaba musubscribinga ate munyigene kade bagita Faadi TV jimbani updates ezina value emotoka ya pasta yino mudemu sinike ebinyo ekiri ku social media kikambwe Pastor Rose Bugingo cyo baba agenda kukiwulira mu boyi agenda kukiwulira mu gamazima guno mwezi gonno gwa January sipya tugenda mutambulira olunyi tabanga okugenda omutambulira obimpozi ko Katonda ngana muyamba buyamba batumedeka abali mu ggwanga lya America mu Los Angeles n'abali Boston n'abali mu America ku University of Chicago mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mumfolinga comments nziraba emotoka ya Pastor Bugingo yeyo omanyi obadde n'okwemulugunya emotoka nga teyayisemu wadde Amasasi ate nga tulabona abadde balumbibwa abadde bafuna kama babadde bataakinga nga bakozesa emmundu emotoka zaabwe zibadde ziyitamu ebituli bya Amasasi naye ate ya Pastor Bugingo kiki lwaki tinade kituli na kimu kyeraga kwegamba ebintu bino biba nebyo birimu akabuuza kangi ebibuuzo bingi kate ansa ntono ebibuuzo g'amazima bingi nnyo nga bw'okiwulira ndowooza olengera Pastor Bugingo in iska Amasasi Amasasi gabadde gakoma kuli kwegamba bana ebitabula atunda ekayeka yamanyi kiki ekyabaddewo ku ssaawa eyo kiki ekyabaddewo ku lunaku olwo kituufu Pastor Bugingo yalumbiddwa naye ate lwaki driver we yafudde singa abadde teyalumbiddwa nga abasinga bakigamba driver yandibadde mulamu singa abadde mulamu nga talina nga tebalaga kugamba buli omuntu alina kiwundu nakimu twandigambye nti Pastor Bugingo alabika alina kaabala alabika abala ka sympathy alabika alina kyayisaawo ye nga ye naye ate driver yafudde kwegamba ensonga zino zitabula essaawa zino abasinga beebuuza singa oba oliawo singa Richard yabaddewo yantuwadde information entuufu naye kati Richard yafudde Richard yafudde singa oba oliawo singa abaddewo yantuwadde information entuufu naye ate information ya Pastor Bugingo iyo eriawo eri complicated tegatta bulungi eri tetegerekeka tegatta bulungi kwegamba be confusingira ddala bitabula by'amazima bitabula naye ng'emmotoka abatansidde okuba nga batambuza emmotoka ye gye basuubira okuba nti badde efaanana singa ebadde yakubiddwa amasasi ago gonna naye ate emmotoka kiraga tirimu wadde akatuli kati kye neebuuza ababbi emmundu bagitunuza mu ddirisa lya gundi direct kisoboka nakyo nga sigamba nti bagakubidde weru ku mmotoka konna nga just bazze ku ddirisa emmundu ne bagisonga munda kisoboka emmotoka okuva nga terina wadde kituli kya ssasi ekyo kisoboka abasinga beebuuza Pastor Bugingo gamba wataasizza muno obadde tolina wadde musaayi wadde n'akamu ku mubiri gwo ku ssaati yo n'ebiwundu by'ogamba by'olina ku mugongo tebiriiko tuze tukulaba ng'olusi bakuwazi aga bakola biki nga kiraga tolina wadde kiwundu wadde n'ekimu lwaki otulimba bannange omugambo gutokomoka omugambo gutokomoka Pastor Bugingo munnange si byangu ku side ye essaawa zino ebintu byongedde okubanga byo bimwonoonekera buli kimu kifeesinze ye buli muntu effumu alitunuza mu ye bweba mundu buli omu agitunuza mu Pastor Bugingo buli omu agikookinzi n'agitunuza mu ye buli omu agikookinzi akitunuza mu ye ndowooza olengera musajja mukulu Volongoto ye bw'ati bw'agambye emmotoka ya Pastor yino muddewo musinike ebinnyo bamuyita Volongoto ye bw'ati bwakozese bw'ati bwakigadde abasinga bagamba nti emmotoka ye lwaki terimu bituli abasinga bagamba Pastor Bugingo amasasi yabadde agagadinga emmotoka ye kugamba yabadde ayinamu kasupernatural ayina amaanyi ag'enjawulo supernatural abayita ba supernatural zino fini zibatera okuba nga bazannya ezikola kibana abakozesa ebibatu ne bafoosinga ebintu ebisinga ne bikomaawo
katugeze ng'emmotoka ebadde egenda kumotomera n'agiteekamu ekibatu n'amaanyi ag'enjawulo n'agistoppinga n'agikomya. Abasinga bagamba nti ne Pastor Bugingo munnaayi naye alina amaanyi ag'enjawulo ago. Kukiraba bannange omugambo gwo gutokomoka naye nga gamazima b'ebibuuzo bingi ansa zo ntono naye nga wekiba ng'emmotoka teyafunye ebituli ku mukunga eby'amasasi kitegeeza nti endabirwamu zaabadde nzigule, endabirwamu zaabadde wansi, zaabadde waggulu. Oyogera bw'otyo kiyinza okuba ekituufu nate Pastor Bugingo tanaba kukyogerako ekyo. Singa bwe kyabadde yandi bali yabyogedde ebinona mu statement gye yakoze. Statement tezigatta, tezitegereka, si complicated. Bw'ogamba nti no abakubye amasasi bazze mu ddirisa lya mmotoka ne bagenda ku mukono gw'oli eyabadde avuga ko ddirisa kwennyini ng'endabirwamu ziri wansi, awo nnyinza okukikkiriza. Kubanga amasasi ebisesinga okugira ku mmotoka kibategeeza nti amasasi bagakubidde bweru, bagakubye bagamansa naye oli wabeera azze ku ddirisa direct emmundu n'agikunzamu bw'ati kibategeeza nti amasasi n'ebisosonkole bijja kugwa mu mmotoka munda. Ekisoboka naye ate Pastor Bugingo tanaba kukyogerako ekyo. Byogera tebitegerekeka, tebigatagala. Kyovula abasinga abamu kwabo balowooza nti amasasi bagakubidde bweru nga bagamansa naye we gabanga emmotoka nga kituufu yalumbiddwa Pastor Bugingo. Emmotoka teyafunye kubali kituli wali na kimu eky'amasasi. Amasasi bagakubidde ku ddirisa, emmundu yagitunza mu mmotoka munda, yatuukiriza ku ddirisa kuli kwennyini n'akuba amasasi ku ddirisa kwennyini, emmundu n'agiyingiza munda mu mmotoka. Ati kirabika ndowooza bwe kyabadde ensonga lwaki emmotoka teriko bituli wadde. Waba tuzitula bangi nyo bazisi bakuba ng'oluusi amasasi bagakuba gamansa ate abakoko Andrew Felix Kaweesa omugenzi oyo amasasi bagula endabirwamu ne bamukuba amasasi olugiro n'emmotoka ne bamukuba amasasi ne bagamansa era agamu gakola ki gakwata n'emmotoka. Twaba n'ekirumira neera bwe kyali abo bonna emmotoka zaabwe zaalingako ebituli by'amasasi. Yes, mwesanga waliwo agaamasuka agayitamu. Kitalo nnyo munange kyali naye nga Pastor Bugingo yakyali ku bunkenke. Emmotoka ye ereese obuzibu. Bagamba nti lwaki teriimu bituli. Naye ate statement ze tezigatta. Kyovula abantu baminamu obwezigoolo. Olw'ensonga nti statement zaawe ziri complicated, tezigattagatta, ziri awo zigatta kugamba tezitegerekeka bulungi nnyo mwana. Bagita Fadi TV, subscribe ate onyigire ne kadi. Sikira ng'ojje komedeko bulungi. Mwera bampagala nnyo.